bafaani be nga bamugamba nti because bamanyi amumanyi nga bamugamba nti oyo mukwano gwo Precious atubbye sente juzi waneeno era already lwakuba nti nali nkwataganye ne Facebook wasengedde egikoze akawunti nga te tolimba yogera amazima kanjogera amazima Ray.P simu yali wano toloozeebwa wasembayo egikoze nasembayo egikoze sijja kulimba Ray.P nasembayo egikozesa ndowooza 2 to 3 weeks yakati wabanga agikomye egikozesa it is recent wenakoma ogikozesa naye nga nali ngezaako okusaba ssente naye nga tebampa naye nga emabega baali bampa akasente wafunyemu sente nga mmeka kyemmanyi ndowooza teziwera kaagala kuwera kakadde olimba olunaku obadde okozesa sente nga mmeka obadde ofunamu sente nga mmeka ng'otaddeyo post eyo obadde oyinza kufuna nga abantu bameka mbadde nfunaye naye ng'abamu kuba ojjukira emabega baali bagisharinga kati we bagisharinga waliwo page bagiyita Precious kati we musabayo atandika musaba akasente atandika nga bwotandisa musaba akasente naye esinga ekyasinga okunkozesa ekintu ekyo embeera yanyiga baali bangoba mu nnyumba landiroodi kuba yali amanyi omwaka gumu n'ekitundu kuba okuva covid nasimuwa akasente ngaembeera mbi nfunayo ebiri nfunayo omutwalo ez'okulya naye bwe natuuka ekiseera neŋŋamba naye akawunti eno ejja kukola ki kundeetera obuzibu neŋŋamba kankole ki kanjesonyiwe naye ng'obumanyi ng'eri mu simu yange era bwe natuuka akaseera asiina kyakulya nenkola ki nenjigulawo nengi openinga naye nga kyafulemi kimanyi ndi mukyala muzadde njagala omusonyiwe nali sinaba sijja kulimba n'abantu ne juice waneno bankubiriza omuntu yankubidde omanyi ono ali mu bizonto saba zonto omu yankubiranga bantu nga waliwo bafaani be